Kano Dr. Kizza Besigye yabadde mu district eno nga anoonya obuwagizi mu kuvuganya kwaliko ne General Mugisha Muntu kwani anakwatira ekibiina kya FDC bendera mu kulonda okujja. Enkola y'abawagizi okusondera omuntu gwe bawagira ensimbi yasooka kulabikirako mu ggwanga lya Amerika. Omukulembeze walyo Barack Obama we yali agezaako okuwenja akalulu bannansi abali bamuwagira bamusondera ensimbi okusobola okuyimirizaawo kampeyini ze. Enkola eno yinza okugamba nti kati bannayuganda abamu batandise okugyettanira nga kino kirabikidde nnyo mu bifo Kano Kizza Besigye byazze akubamu kampeyini ze mu kaweefube gwaliko ensangi zino. Abawagizi okuva mu bitundu omuli Iganga, Yidudi, Mbale kati ne Bushenyi, abawagizi ba Besigye be beetisse omugugu w'okumusondera ensimbi. Ku kisaawe ky'ekizinda ng'ano Besigye we yakubye olukuŋŋaana lwe kabadde kaseera ka kayisanyo ng'abawagizi be balwanagana okumutonera ensimbi zimuyambeko mu nteekateeka ze zaalimu. Okuva Besigye we yatandikira okuwenja akalulu oyinza okugamba nti obuwagizi bwe buzze bweyongera buli gy'alaga. Ono ategeezezza ab'e Bushenyi ng'ekiseera bwe kituuse basibire ekkuuli enkola za gavumenti zagamba nti zigendereddwamu kunyigiriza bannayuganda. Sobaase bona banyabo niyenda ngumbashabe tugaleke tweyikirrizemu. Abakakasizza ng'enkola y'okulonda bayise bakadda ba NRM okukulira ebyokulonda bwe kisaana okuwakanyizibwa. Tuza kusimbira kimwe tuza kusizika tugire ngu efirimbi banze gireta erekuke barayinizimene tutayabe tukwikirizana ebikondo tubisimbe tutemu enkogoto leero twetebekanise tuwominge omupiira kugira ki omupiira kugenda omumaiso. Besigye akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'obuvanjuba ng'olwaleero ali mu disitulikiti y'e Kabale.